akatikiti kamu sigenda kwogera bingi pozi njagala kutangaza mu kitono abantu batamanyi ku David Lutalo zenkuze ne Lutalo tukuze fenna namuzaako ne kusomero naddukayo papato wakana twagera ko Lutalo ng'alina okufuuka MP ndoza na ebyobufuzi tabyagala. By the way abayimbi abasinga mumanyi kimwagala kubanga Lutalo nali muteekamu nnyo ekintu ky'ebyobufuzi kuva dda ne nabigana nanimbalimba abasomesa tebamusomesaako n'agamba nze ndi wa muziki politics akoze eki aganye nanzijukira guno mwaka gwa 8 namugamba nti Lutalo yatukako ekisa ne muganda ogenda gwa myaka 3 ejijja twakatambulako emyaka emeka katabuze emyaka 15 agwe kwanza namuwe emyaka 3 naye nga amaanyi ga Lutalo gali mu kino baida wone serious note siri mu kusaaga kati yali siri mu kusaaga kama buli abatamanyi Lutalo ati abakazi yekumye nnyo sirimu abayimbi bamujja ne mukola amanya ne mwegadanga ne mulwala enziku ne musumbwa ne musikisiga abalala njagala mbabulira amazima Lutalo mumanyi Lutalo nabakebera ngo oli mulamu ayambala kondomu ago mazima naye nga ekisinza okuwona industry yaffe eno mumpulirize ekisinza okuwona industry yaffe eno bw'ofuna erinnya nga Kingisa obongo bukutuma kwegadanga n'osiiga kabooto sigambye nti saha ayina siriimu ngambye bw'ofuna erinnya nga Kingisa olaba ng'oli waggulu wa buli muntu. Lutalo awa abantu abakulu ekitiibwa Lutalo abo bapromote ekitiibwa Lutalo bagamba nti ngenda kuyimba ssaawa 8 edda nga nkyatandika obulamu natandika ne Kenzo Lutalo Kingisa Bebe Kulu Molini Nantume Lutalo edda nga sinafuna linnya nga ndi ku D8 kyemwagalako namujja ne mwegalira ne mugamba sina wa kusula naye nina kanaitika ngu D8 twateese emitwalo 2 yatuuka kijambo jjukira ebiseera ebyeruzira Lutalo yatuuka ssaawa emu n'abeera mu mmotoka yakolera akabwere kati mbadde mbanyumiza Lutalo yatuuka ssaawa emu ne mutuuza paka ssaawa 6 ne munoonya ng'amaze okuyimba n'agenda n'enkya ne mukubira essimu n'agikwata n'akomawo tikugamba Lutalo ayina ebintu bingi bisobola kumwogerako mu budde obutono bw'enkolaki naye ng'ekimukumye waggulu mpisa atya Katonda atya abakazi simanyi abaana bayabazaala atya bali abazibiri nange ekyo kyanneewuunyisa nnyo kubanga nali mmanyi nti Lutalo oyo photoshop akati nkubiriza abayibi mwenna bali kuppa baita ne Kingisa akamwogereko nisenula ono wayagenda okunsiba twategeka ekivulu bakiyita kaberebere nisenula zaŋŋambye nze sitembalala ndi w'amaanyi newoza obusere tutuuse kaberebere yatusala nisenula yajagala obutonga yesita nga teri amumanyi nga bamanyisa ne tukola ekivulu kwa jipu ne kitusala ne tuboneza hoteli kubanga saa twasula mu hoteli ya mitwalo emeka 3 nisenula n'agamba nze alakkeriwe Uganda njagala hoteli ya mitwalo 18 n'aganda asula kwa jipu ne batuwamba kati kyenebaza saha kyekino bayagala olunyankolo okutusiba saha nangamba n'abasajja obalaba bagenda kukusiba bajobuuka ekikomera tudde Kampala saha n'avuga emmotoka twadduka emisere twekanishenwe embalala kyenebaza saha bati kuva ddanga naye abeererawo bakyaliibe misa akisemakula lisobola kubanga simwogeddeeko Semakula ono omulaba nalina obusungu bungi Baida Semakula alimu ekitono ekyenjawulo kyemutamanyeko abamawuli tayagala ntalo era Katonda Baida we mbagamba zisiwaana ate zisina kimweguyako wabula njogera amazima nti misa kiyessa omutuufu Kabaka takola nsobi yamuwa ekitiibwa kya ssanga kimusaana misa akiyewa ekitiibwa misa akitalimba alinga Lutalo nga bolaba ssaawa misa akiwagamba nti bajjo ngenda kuwa emitwalo 12 ssaawa nze misa akiyampolako sente nesizumwa milioni 12 twana oyo mugenzi Diiki ndowooza twamusanga n'awakale tumufumba ne tufumba misa aki ne tumufumba n'avuga emmotoka paa ku bbanka sente ziri zaaluma misa aki naye nga olw'okuuma ekigambo kye yagaye bajjo ojja kujja ssaawa 4 nkuwa milioni 10 ali fortunate nazikolawo ebivulu byasaana ebitagala era misa aki eryemmanya ng'emabugo ge wantoolera tontoleranga mabugo njagala nkola ekiramuka buli omu wanaakolaki amabugo natwala maanyi naye wagantolera naye nga kyenkwebazaako mu byonna nti misa ki is a man of his word Lutalo is a man of his word sa Spice Dana sikolangako naye mulaba nti muwala mulungi alina ekisa ayamba kimwagaza mu mutima akola kyate yalidi yayiga empisa za Lutalo engeri gyakozeeko naye talina nkwe wadde musoga naye bw'ayogera ekigambo kye kiba bwe kityo sakira sikolangako naye Zafalani nakolako naye ku Kerevajje n'apafominga n'abaida mu baana abakabi abajja mbabulira mu bana mawulire oyo omuwala mumwerinde tanafuna ngoma gy'atuulamu ntuufu naye kaanaagwire engoma bagiyita batya omwaziresa mwezafango nesasala bweyogerere tetugamba ngoma esala bweyogerere Zafalani
bw'anaafuna engoma entuufu tuyinza okusulano ne bajjo bannayuganda mwenna mbakubiriza nga 29 tugende tujjuze Lugogo. Profesa Bajja amaze okutukasa 29 tugende kujjuza ebikakira Profesa Bajjo kamusibule bulungi okyamukato papa nga 29 Lugogo Masaka ate Mubende luli covid yatulemesa so Mubende ngenda genda njimo ntalinga ku ground ne Masaka n'ekyotera n'embalala lutalo tukusaba bera boto paka lolifa abaana bajja kusikira amagoba g'empisa z'ennungi ne papa Mesa Kisima kale nze byange byo ndabango bakazindaalo naye mwekuume sirimu aluma n'enziko eruma temwegadanga nnyo bwe bubaka bwa covid yaggwawo takyatta yali mwana okuta omukadde. Tweyanziza nnyo Profesa Ssalongo kiriya process. Thank you so much. Tweyanze byonna byogedde tuwadde samary ya lutalo